Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyige ne kale bagita Faridah TV UG kugamba nti comment section eri awo wansi awo ntera obaka mu comment section wano mbana amawuli agaba gatambula waliyo Faridah News Faridah TV UG kosane KBTV UG Faridah Nakazibwe akosane sajja mukamanyikidwa nga kojja omugezi wali ku social media basinga go baita X we bantu banja babadde nga bagamba nti akojja omugezi anti X wana Kazibwe Faridah Nakazibwe kojja omugezi afukidde Faridah Nakazibwe akayinja mu ngato abasinga danso kubanga bagamba nti oboolya waliwo ebyaliwo wakati wa Nakazibwe kosane kojja omugezi angenda kwambi kutuusako mu maaso awo nti byongedde okubanga birandira ddala Nakazibwe yalaga nti tana kyeyetaaza akojja omugezi kubanga kojja omugezi yasogena mu comment section ateeka n'agamba nti lwaki you don't involve people like us netukuwonya olujja Nakazibwe n'amugamba naye oweeremererwa olinga malaalo kasajja katto baba kojja omugezi kyamuluminye kojja omugezi abasinga bagamba nti yabadde agezaako kubanga akubambu Faridah Nakazibwe amanda abasinga bagamba mbu yali X we nenedda ekyo sisuubira nti yali X we sisuubira mpoziko sisuubira kubanga kojja omugezi engeri gyabadde awandiika mu comment section yadde nga agezaako okubanga akwana Nakazibwe wabula Nakazibwe kyamuzeemu tekyamusanyusizza era kojja omugezi baaba awanda muliro ye Nakazibwe yagambye musajja watu naye weeremereddwa kati ate ate okole ki ate odde ku nze musajja wattu aba kiri ku social media kikambwe kiri ku mutimbagano kikambwe kiri ku social media kikambwe jjukira wano mu Uganda tewali muntu n'omu yenna alina amanyi mwami wa Nakazibwe ng'ovudde kwoli dokita ow'e Dubaaya dokita oyo ow'e Dubaaya gyali e Dubaaya naye embeera mbi gyalimu embeera emuyonka butaaba gyali eyo mbwasona ku street asulira kikomando ne mu ddwaliro gyali akola bamugoba abasinga bagamba Nakazibwe bayakola ky'omusajja oyo bamugamba mbu Nakazibwe yamutambulira ebisesinga muno mu nsi waliwo ebintu ebituukawo oluusi nga bikola ki nga bigezaako kubanga bigunjula abantu abo kubanga Nakazibwe yazuula luvannyuma nti omwami oyo nti yali afere yali mufere yanti yali amubala ku kasente dokita oyo ebisesinga omuntu oyinza okukola ebintu ng'olowooza Katonda takulaba naye lwaligamba nti kubonereza ajja kukubonereza muntu wange ajja kukubonereza mu ngeri eri enkaawo era abasinga bagamba Nakazibwe esonyiwa omusajja yalelele biki ali e Dubaaya eyo embeera ennaku emuyonka butaaba embeera gyalimu si nnungi naye nga nsonga zeezo kojja omugezi yagezaako kubanga akuba Nakazibwe amanda Nakazibwe reply gyamuzzeemu nti yasanyusizza kojja omugezi babaddeyo ku social media nga beetwalaganya Nakazibwe yagambye musajja battu nedda naawe weeremereddwa ate ogatteko nze tojja kunsobola kojja omugezi kyamuyisizza bubi Nakazibwe reply gyamuzzeemu kyamuyisizza bubi nnyo nga bw'okiwulira naye nga mwongera okubanga munfollowing ate musubscribing munyige kale like nga commenting ate subscribing bagita Faridah TV UG waliyo KBTV UG kosane RTV Uganda no ebibagamba mbu kojja omugezi X1 Nakazibwe sibikakasa kubanga ndabe abasinga bakola ki ababitambuza yamugambye si balinga malaalo bane Nakazibwe mune yamuyisizaamu nnyaga eggaali naye alimba sewo kasajja kato yakakembu kalinga amalaalo munaye oweeremererwa olinga malaalo kasajja kato musajja wattu kojja omugezi musajja wattu bambi naye nga nsonga zeezo ne kojja omugezi akyawanda muliro agamba Nakazibwe tondabanga tujja kwetwalaganya mpaka naye nga kojja omugezi abasinga bagamba abadde agezaako kubanga akuba amanda agezaako kubanga mbu nga atega ekibatu nga atega Nakazibwe ekibatu naye ebyo byakoze ki buli byatambudde nga yabadde akola ki nga bwe yabadde abibala
kakati awo ekyavuddemu byebyo byakutandika ate kola ki kweyogera bisongovu kweyisaamu gaali kwewalabula bye byavuddemu. Naye nga bagamba nti mwongere okuba nga munfolowinga ate musubscribinge munyige nekkade bagita Faridah TV. Ne mbagamba nti comment section eri awo wansi awo, ntera obaka mu comment section ate osigale nga ogifollowinga bagita Faridah TV yugi, likinga ate okomentinge ensonga zezo, ensonga za kojja mugezi kosa ne Nakazibwe abasinga gwe balumiriza nti X1 Nakazibwe obulangizaako kino nyerezaako nendaba naye waali emala nembivaako ekya X ekyo kintabuddemuko. Omanyi mannaye ebyabantu nga baba ne ba X bangi asinga agamba kojja omugezi yali mu X1 Nakazibwe, wabula ekyo kyongerezaako kinonyerizaako mbuliddwako lidiyo nawe notandikira simanyi oba just bano bakola ki bawolokosa ku social media, kubanga nze ndaba ate comment kojja omugezi gyawandisa abadde nga agezaako kubanga akwana Nakazibwe. Singa abadde X we yandibadde agezaako kubanga akola ki amusaba ekisonyi baddemu ekiravula. Katya ebintabulidde nange naye nga mulayike nga temukomentinge bagita Faridah TV gimba n'amawulire nga bagatambulatambula lunaku olujja ku nsokono each and every single day gwe just following ojja kuba okipingibwa ng'oli updated ziwana amawulire mba nago. Kyolina okuba nga otegeera ekyo kimanye beera nakyo mu bwongo ti amawulire mba nago buli lunaku bagita Faridah TV yugi. Gwe just ekikakatako kiri kimu kyokka gwe subscribinga nyiga kati ebirala obindekere. Faridah TV gibe bulungi.